We have been friends and we've been doing hands and praying because now I have become what I wasn't before. The truth that you have become the minister. Believing myself and enable me to get where I am, I believe and I say I will become what I want to become. I be obedient. Be believers. Love your nation. It shall love you back. I was employed, but even me, I prospered and I founded my hospital just with so many people. Now we are continuing to prosper. Atenga ne unatandikira mudwero siwa nilina ebitanda bibiri otwatandikira kati entana 40 ne theatre nakitadde okubanga abaana basomera obusawo so kitegeeza nti ngenda nkulakulana mu buli kimu mukama kyampadde okubeera wakumusika. When I was leaving the hospital, I said we don't do this, but now I have over 40 days. I even have an operational theatre because there are so many doctors that have studied and are participating in our hospital. So I'm beginning to prosper, I'm continuing to prosper. Abantu ba Katonda zikimbasaba. Love your nation. Abantu ba Katonda kimbasaba. Tuleme kweteeka mu bintu bibimuwulidde abantu basaddaaka abantu bagamba nti bw'anaagadda olina kusala munne oluusi bamugamba genda osale omwana wo naye n'amusala kubanga talina ddiini mu mutima. People of God, let us desist from doing evil like human sacrifice. You tell them that if somebody want to get rich, they go for human sacrifices. That is not right. I don't think the bishops here first made human sacrifices to start up churches, but they only pray to God and help them start ministries. Ngokutemula banno abali ku gundi kati tusifika kansala wa LC3 bamubya katayimwa ne bamutta ate nga naye yamusatu amukutte kadola baka kiyagende kikagenda kikola ki kukifuna naye ekimusa kubanga akwata ababbi. Let us desist from evil ways like prostitution, over drinking and all that. Recently we buried a counselor because he was hit by iron men, and it's because they were accusing him of arresting criminals. Abantu bagenze nnyo kubasamize ne bagenda nnyo mundaku ne bagenda buli kimu kyonna naye ng'omusawo agamba psychology amujja ku mutwe gwo n'alyoka agamba nti kati genda oleete kino n'akugisayo n'olugero luli mu nju n'oluwa n'agamba leeta embuzi gye walijjamu emitwalo 25 n'ogimuwa ye n'agirya kubanga oluvaamu oti musabo ye ng'asalirira ng'awa abaana ge nga bakola ki nga balya oluvaamu nga ye akwata enkoko nga bagamufumbe enkoko gye tugenda okubakola ki oba akitaddemu eddagala lwaki ate abagireetera abantu bagirye yali badde bagali mugisule mu kkubo egende naye agisala n'agiteeka mu bokisi n'agikola ki kitegeeza nti psychology gwatuzanyirako ffe ne tubeera nga tukola ki nga tulowooza nti atukoledde gwe n'ovaayo n'agamba mpa kino twali ku ddwaliro tufuna abantu bangi gagamba nasoose wamusa muganda n'akuta ebinnyo simanya n'akola ati byonna ng'ate tebitiibyo. Let us desist from going into witchcraft. Some people, when they get sick, they go to the witch doctors and they hoodwink them, they eat their chicken, they eat their goats and the cows, but actually they are not doing anything good unto you. They're just playing around your psychology to steal you. So you should find the right places to seek help. Pastor Musakasa, tulija kubwa mno, era mbuliko nnyo, era nga mulisikulu, era mubwebwaga mbegera gye musanzeemu, nti pastor tali happy n'abantu be okuba nti nekote ate ndo likuka wali awo ku doctor's clinic naye nange sirina wakola ki mpaka kati ntuuse nasose wano saa 6 nga twanala okubeerawo bantu bangi naye mpita wali nga sirina nawe mpita nga tebazibyewo so nkikakasa nti era wenviridde mu office ekisula ntabadde mukubiddeko nga mugamba nti mpiseewo wendi
n'ebikuba likyaswaza. Pastor, I'm going to ensure that this road is completed soon because I've also tried to analyze it. It's not in a good condition. I've even informed the executive director and is aware it's going to be sorted. Posi batuuze baffe ab'omu Kampala nga minisita wamwe basaba tibwabanga waliwo ekintu kyonna ekyokukulaakulana mu Kampala nga bwe baleeta emiyonga nga baleeta parish model mbasaba tukijjumbire. Our residents of Kampala, also you people here, if there is any developmental project from the government, please let us fully participate and embrace those programs. Ng'abantu ba Katonda mbasaba nti tukkirize nti bino ebintu bizze ku lwaffe ffenna. Togamba nti olw'okuba nze sikkiriza mu NRM sijja kukola ki sijja kigiramu kuba kino ekintu kya bannayuganda ffenna. Genda okiyingiremu ofune ezo ssente zebakola ki ze bagaba ate omanye n'amateeka gaazo ogenda zikola otya osobole okwekulaakulanya nga bw'ojja ne mu kyaki okusaba. As people of this nation Uganda, I cannot say I cannot support this government so I cannot participate in their programs. No, you go and get the money and use it for the women purposes because it's not segregating religions or political parties. Mbebaza okuba nti mwagemebwa era bwe bati mwagemebwa COVID-19 muddeyo mukola ki kuba tusuubira weevu eddala eyinza okujja mwezi okugu tusuubira tetusobola kugamba pasife Katonda naye nga abeetereza baga nti eyinza okukomawo weevu endala naye ejja kuba ate nga mwalaba eno second wave yatukubye tusaba mugende babageme kubanga eddagala gye riri ate lyabwendere. We thank you so much that you went for vaccination against COVID-19. If you haven't vaccinated yourself, we encourage you to go and do it, please. We are expecting, we are not saying it's going to be so, but we are expecting another wave that may not be good. So please, we encourage you to go and vaccinate yourself so that you can stay safe health-wise. Office yange ezikule. My office is open. Ku Twin Tower, 3rd floor. Nazere Dr. Dixon Kamukama. Personal assistant wange. My PA. Obatu unatosobola okumulaba. You are not seeing me myself. Natambudde n'owamawulire gange. I came with my journalist. Bamuyita Panado. It's called the Panado. Katumba. Natambudde n'owa research Joseph Aro. I came with my research. Joseph Malumba. Joseph Mulumba. Malumba Joseph. Naye wa mu Kisenyi muno. Is also a born Kisenyi. Yali wano mu Mengo Parish. Is here in Mengo Parish. Be bantu betera okutambula nabo. There are some of people in abantu abo osobola bakola ki? You can approach those people. Nze ndiwo ku lwammwe kubanga mumafula kino kyenkola ki? I'm here for you to share what I am today. Ate era siri nyanze nti mmere bwawati kuba manyi Katonda yantuusa wano weekola ki? Wendikitegeeza nti ndi wammwe ndi wammwe era nsigala ndi wammwe ate nga nsigala mbaga tuwagire gavumenti eriko etwagala etusaanye nga tukola ki? Nga tuli balamu. Era nze ndi mwagizi wa NRM. Hey, I'm not saying I'm proud, I'm still a long person, when I'm here, I ask you, let us support President Museveni. He loves us. We have they is so good for going to two that generation existed. This generation gives us freedom of worship. Somebody let us appreciate and even encourage this small nation that also the Lord is President Museveni mwagala nnyo. I love President Museveni. Pasita Kiganda mwagala nnyo. I love Pasita Kiganda. Ate mbasaba. I ask you. Nange munsabire. Sobola okubawuliriza obuki. Pasita nkwebaza nnyo okukwata wange. Nezita wano. Era nja kusigala nga nkolagana naawe. Wanyembe yonna. Era nja kufunayo akantu katono nja kakuweereza. Obeere ng'okwongeramu wano. Mu kitono ky'olobooladde. Nja kubamishima Dr. Dixon Kamukama akakuleeta oba Joseph obako okubana akakuleetera akatono nga kakyaki olukuyamba ku ndiga naye nga tugezaako okugirwanyisa nga gavumenti etereera era kyetumanyi nti
kijja kuba mbitereera nga Mukama yesu waffe mwebale kukkiriza mwebale kubeera mwebale kubeera bakkiriza ate mwebale kusaba tusigale nga twesabira nange mumusabira ne gavumenti mumusabira ne pulezidenti Museveni mumusabira banyirizanyo mwebale mwebalayiriza omuntu bw'atusaba okumusabira kyetuyinza kugamba nti ate luli ate enkya akizemu ebiruli ebiri mu nsabire onaleka tukusabire kyekirabo kyetugenda okuwa munasaba kati abasumba mwenna mugolole emikono onaleka ofukamira watuwama tugolole emikono tusabire omukazi Mukama mwongere amagezi katonda gwayinza byonna tuze mu maaso go tusabira hajjati Misa Kabanda minisita wa Kampala tutadde mu maaso go mwongere okutegeera mwongere amagezi mwongere okumanya muteekeko feva owe byonna byasaba owe byeyeetaaga owe security bino ebigamba ngu minisita n'amukubya amasasi tebisembera wuwe tebijja gyali agambanga n'okuganja agambanga n'obukuumi mu maaso g'ennaku zonna mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda anabanga fevadi mu linnya erya Yesu leka mu kisanja kye kino akole asukirire abalala basirewo ofiisi mu linnya erya Yesu oba okwekezeeringa